tetukomyewo nate tukyali kukulungamya twerungamya ffe nga abakozi ba ddaawa abasomesa abantu nti tuddeyo ku mulamwa era nakwogera obupointi bubiri. Akapointi akasoose kabadde kagamba nti twetegeke ekimala naddala okulistinga down oba okuteekako wansi n'akakalaamu n'akapapula ebintu by'ogenda okusomesa naddala ng'onoogenda mu midiya. Totwala mutwe mwereere wadde ng'oli muyivu ekimala, era tetugamba nti toli muyivu naye mu kwetegeka otegekawo akantu. Njalaba kyakulabirako nabadde ku graduation z'abamaseeka era awo tujja ndowooza okunzikira kusomesa kwaffe okw'olwaleero. Ku graduation z'abamaseeka ku level ya thanawi zibadde zitambula ennaku zino. Kakiri yatikkidde, Madina Islamic yatikkidde, Bilali Bwayise yatikkidde. Njogera ku ezo ezampitiddwako era ne tuzaatendinga. Naye ku pointi eno gye njogera, omukulembeze wa Bilali bwe yabadde ajja kukola speech ye yagireese nga mpandiike mu nnimi bbiri, olulimi Oluwarabu n'olulimi Oluzungu. Nze nettanidde nnyo ey'Oluwarabu era basoose gitugabira, yogera ku achievements n'ebirala n'ebirala, naye erimu akatundu akalaamira bamaseeka abatikkiddwa nga ye omukulu w'essomero abadde abakulira abasomesa, era bwe yatuuse yabadde ayogera ng'ali mu audience eno Bilali ng'ali mu audience, naye bwe yatuuse ng'atunudde eno eri abantu abagenyi biki bwe yatuuse ku kulaamira abayizi tawajjaha ilaihim, yakyuka n'atunula gye bali n'aga nti ebigambo bino mbibalaamira, n'aga nti iyaakum wattashaddud, mbeewaza okubeera be extremists, abantu buli kimu nga okisomesa n'amaanyi na bukambwe na busungu na kunenya. Tashaddudu erimu ebintu ebyo byonna. Aga nti mbeewaza bayizi mmwe, naye kenjagadde okusooka okujjamu nti yawandiika speech okumanya nga yawandiika omukolo gwaggwadda, naye nange njirina wano kati kuba nagikuuma butiribiri nga kyenjagala okubaako bye tujjamu ebyokuyiga. Yaga nti mbeewaza okubeera abantu abakambwe ennyo mu ddiini, naddala nga muvuma abantu, nga mubasomesa oba nga musasanya eddiini. Wal istihza, n'okujeeja, okubajeeja. Wa takfir, n'okubakaafuwaza. Mbeewaza baana mmwe musomye tubatikkidde naye ebintu ebyo mbibeewaza. Njala kumwegattako eri bamaseeka bannange, ddala eddiini gye tusomye n'eddaawa gye tukola ebintu ebyo tebikkiriza. Mbeewaza okubeera abantu abakambwe nga mutuusa message ya Allah, mukyewale. Fa inna ad-din yusra, fa inna ad-diina yusra. Yabagamba nti eddiini eno nnyangu, n'ebigambo ebirala bye yayongerako. Pointi ey'okubiri n'aga nti iyaakum wa isdaaru al-fatawa, mbeewaza okulamula buli kimu ng'olamula. Badduaati ebigambo bino tubikozese naffe, twewale nnyo okulamula buli kusomesako kwonna ng'oyagala kulamula. Kino tekikkirizibwa, ekyo tekikkirizibwa, kino kiri bwe kiti. Wabeerewo abatufulumiza okulamula, naye gwe onoolamula kino, onoolamula kino, oluli noolamula kino, oluli ne kikubagana, oluli noolamula kino. Somesa,
kubanga nkakasa nti osobola okusomesa obusomesa ekintu omuntu neyekolera okulamula oba n'alinda okulamula okusembayo ku muntu gwe kikwatako. Naye emirundi egisinga bwe tusomesa abantu beekolera judgment ng'awuliriza ye n'akola judgment. N'olwekyo mudiru bino byabadde bya mudiru wa jamia wa Bilali n'agamba nti mbewaza okulamulalamula kubanga mmwe falastum ahlan lidhalika, kubanga si kyammwe. Okusooka mwakasomako kitono ate okulamula era tekuba kwa buli muntu, ekyo nkibeewaza. Ekimu ku byabalamide baga nti ihtarimu kulla man sabakakum fi talabi ilmi, muwe ekitiibwa buli muntu yenna mwabo ababasooka mu kunoonya irimu, kubanga bali babadde baana abatandika kati abajja mu firudi nga bwe banajja buli omu bajja kumulengeza nga balaba bo be bamusinga. Babaseka bangi olwaleero nga bafunye irimu luvannyuma, naye nga waliwo be basanze mu firudi bonna nga tebabalabawo okujjako bo. Bavumye buli muntu, bakafuwaza buli muntu okujjako bo be basigaddewo. Ekyo kikyamu bwe tuba nga tukola omulimu guno ogwa ddaawa. Ebyo n'ebirala byabadde bigambo bya mudiru wa university wa Kachiri Bilali ng'alaamira abaana. Ow'Amadiina tetusobola byonna bimalayo, naye alina bye yabalamidde. Mu bye yabalamidde yabagambye nti yabalamidde okutukuza enniya. Ekyo kyabadde kya Bilali yaga nti yabalamidde okulaga nti mbalamira okutukuza enniya zammwe nga mukola omulimu. Teri kituleetedde buzibu nga buta, kubanga enniya yaffe mu kukola omulimu guno ogw'okusomesa ogw'okukola ddaawa teri kituleetedde buzibu. Kusomozebwa kwonna kati kwe tufuna eddiini oluusi osanga eswazibwa, naye abakozi ba ddaawa abasinga obungi ennaku zino, abasomesa b'eddiini naddala mu midiya, tetutukuza nniya zaffe ku ekyo, tetutukuza nniya ku kyakutuusa meseji ya Allah. Kubanga tulina baganda baffe abali mu masomero eyo nga olaba oluusi akasaala bafuna katono, amaanyi bateekamu mangi, ebiseera bateekamu bingi, naye baasalawo ne baga nti katusomese abaana ba umma. Enniya ne bagitukuza ku ekyo. Kati ku midiya eno waliwo woolabira ddala ebigambo by'omuntu ng'omuntu asomba ebigambo n'ogamba nti singa ebigambo bino abadde abyogera ku lwa ddiini, ekyo teyandikyogedde. Singa ddala amanyi nti omulimu guno alina gw'agukolera eyagumutuma era ayina ne bw'ayagala agukole, ekyo yandyerekereza meseji efaanana bwetyo n'atagikola. Kati obutatukuza nniya zammwe zaffe nga tusomesa abantu, nga okuzitukuza enniya ku lwa Allah nti omulimu guno tugukola, oba kyengenda okwogera nkyogera Mungu gyali, Allah gyali, era ajja kumpa empeera yaagwo, era njagala n'abantu bano baguganyulwemu, era njagala n'abantu bano meseji eno bagitwale nga bwe njogera, bagifunemu omugaso, nabo bagisomese n'abalala. Kati omutima ogwo bw'obeera n'omutima ogwo n'otukuza omutima ogwo bw'otyo, nkukakasa ogenda kuteeba ggoolo ate n'eddaawa eno egenda kulongooka. Naye kati ekizibu kye tulina nti nniya bw'etabeera ku ddiini kwennyini, n'ebeeramu okufuna abagoberezi ku mutimbagano nga nti nfune laikisi nnyingi, ojja kwesanga nga oyagala buli kimu gw'oba osooka okukyogerako, n'ekitannajja bulungi n'ekyotamanyi nnyo ojja kubanga oyagala gw'oba osooka okukyogerako.
ojja kwesanga nga oyagala gwoba osookayo ku buli kintu. Kubanga ki bw'onoosookayo abantu bajja kubikkula mangu, likes zijja kuba nnyingi. Baseeka, omulimu guno Allah tayagala likes. Allah tayagala ba followers bangi kuba nti bangi, naye ayagala okole obeeko ne goolo gy'oteeba. Ddala abantu baluŋŋame, abantu boojeeja okujeeja okwo isitiza kubanga bali ku nsobi. Olowooza nti okujeeja okwo kugenda kubajja ku nsobi oba kubongera kubanyeka ku nsobi? Naye gwe okiremeddeko nti obajeeja kubanga omanyi nti bw'obajeeja, okujeeja simanyi baba abantu banakitegeera, naye gweomanyi nti bw'obajeeja eno audience gy'oli nayo bwe bumativu bwayo ejja kumatira esigale ng'ekulaba nga oli seeka waayo era oli seeka ow'amaanyi. Ne media naye ejja kusigala ng'ekulaba nga seeka ow'amaanyi. Kati kyova olemera ku kujeeja. Ensobi tezivaawo na kujeeja bannannyinizo. Buli lwe tujeeja bannannyini nsobi tuba tuzibalemezaako bulemeza, kubanga omuntu omukozi w'ensobi tayagala kuwulira ekyo, ayagala kuwulira at least ekigambo ekimubuulirira, ekimulaga nti nsobi eno nsobi, osobola n'okukola bwe kiti, osobola n'okukola bwe kiti. Ekigambo ekyo ekimubuulirira kimugonza omutima, naye ate kino ekimujeeja kimuleeta amawaggali. Naye ate ggwe y'ensomesa gy'olemeddeko, kubanga erina byekuwendulira ebirala ebino ebyensi, naye noweerabira nti olina okutukuza omulimu guno lillah, ogukole ku lwa Mungu. Nti abantu bano ne baba tebannagusiima nnyo, naye nga gwe okola nti ddala Allah bw'ati bw'ayagala ogukole kubanga ye yagukutuma, kubanga ne nabbi gw'ogujjako naye yagukola bw'atyo, ojja kuteeba ggoolo. So mbeewaza, mbasaba nti ekiraamo kino kyabadde nakyo kikulu ekyokugamba nti tulongoose, tutukuze enniya zaffe. So ebyo byabaddemu ebyo ebyalaamiddwa abakulembeze b'amasomero ag'enjawulo nga balaamira abaana be babadde bafulumya. Njagadde tubijjemu ekyokuyiga kyaffe ekyolwaleero era tukijjeemu. Nkulisaayo nga tumaliriza bannange be twabadde nabo ku Kasawo secondary school nga tusabira abaana, ne ku Hamdani secondary school nga tusabira abaana okuyingira mu bibuuzo byabwe. Njagala tufunemu ak'okuyiga nti twasabye edduwa ezo, naye nayagadde ekintu kimu nti okuzza abaana eri Katonda nga waliwo ensonga ennene bwetyo. Ekigambo ekyo kyabadde kinene nnyo n'amasomero amalala agakikoze. Mukikole okusinga okuteekawo embeera ey'okubuukabuuka. Pate eyo ne muleeta buli ndongo, abaana ne babuukabuuka kubanga bagenda mu bibuuzo nga tebalina kintu kyonna kikkakkanya mutima gwabwe. Amasomero gano nagaagadde nnyo nti go gaategeseddwa yokka, abaana ne tubasabira nnyo, bwe twamaze okubasabira ne bagenda ne bali ekijjulo ne beetegekera ekibuuzo. Amalala gabuukabuuka ne gakola buli kyonoono ekitali kituufu. Abaana tubazze eri Allah waba nga waliwo ensonga ennene bwetyo. Mbaagaliza mwenna ebiseera ebirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.